Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiramuso kya mirembe era kyamaanyi nnyo. Njala kwanirizaako ku show ya Fene Nungi, the business mind. Tuba tutunulira bya business strictly because at the end of the day tojja kulya bya bufuzi, tojja kulya bya mizannyo, tojja kulya bya culture, tojja kulya bya dini wadde nga kikulu nnyo okusinza omutonzi n'okubeera ne culture kubanga tulina gye twava fe abalanje eno kikulu nnyo. Naye ekintu kya business obulamu kwe butambulira, ennyingiza, enfulumya, endya n'embeerawo. Business kintu kikulu nnyo. So twatudde ne tusawo ne tugamba nti abantu bano abazze batuwagirira ebbanga eddene lino tubakoledde ki? Tubaleetedde abatutu mufumu balabye, tuleesa amawulire mu galabye, naye mmwe tubaddiza tutya? Kwe kuleetawo program ya business ng'ejja kubeerangawo buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday. Ne ngamba weewaawo nno munnaffe omulungi kibeera kina kye kijja okukwongerako. Ne tusalawo nti olwakusatu n'olwa Sunday tuleete abakugu abategeera ebya business era ne nebaza ne Katonda yatonda eggulu n'ensi nti mu kutandika kwaffe kuno tusobodde okubanga tufuna abavujjirizi oba abateekamu essente nga bano be ba couple financial consult nga kwotadde n'aba logical motivators bateekamu essente. Olunaku olwaleero olwa Sunday tulina era abakugu okuli omwami Herbert nga kwotadde n'omwami Chris Lule betugenda okubanga tuwayamuko nabo olunaku olwaleero. Era ng'omulamwa gw'olunaku olwaleero ku Sunday ya Fene Nungi tugenda tutunulira ebirina okukolebwa mu business obanga otandika business obanga olina business n'ebitalina kukolebwa mu luzungu, the do's and don'ts of business. Twegatteko nga tutunulira ebintu ebyo olunaku olwaleero. Nkwanirizaako mwami Herbert, buuza ku balungi abatulaba mbaniriza mwebale kutweyungako era nga bwe omutesitesi IBRAH bwe yagambye ffe tusiima nnyo nga mutuwadde platforms zino oba emitimbagano gino ntusobola okwogera n'abantu ne tubawa ebirowoozo byaffe ne tubawa ebyo tuba tusobodde okubuulirizaako ate ng'osobola n'okiteeka mu bulamu bwaffe oba wano ewaffe mu Uganda omuntu n'aba ng'akijjamu omulamwa. Mpozi nze kye naalisabye nti abantu mbakubiriza nnyo nti bw'aba awuliriza yalaba ekintu kyalaba ekimuyamba ate bw'aba ng'alina kyayagala okubuuza abuuze tusobole omuyamba. N'ekisinga obukulu I think ndowooza ffe kye tulina okutandika okwekubiriza naddala nze nkubiriza nnyo abavubuka batandike ebintu obikola baleme kuwulira buwulizi na kubyogerako. Ngenda kusembayo n'akantu kano nti abantu abasinga ogenda n'omubuuza nti okutegerako kwa success kyeki. Abantu abasinga success bagirabira eri ku nkomerero. Success oba bwe twaliisa obuwanguzi n'omuntu yennyini asimbudde ekigere ekimu bw'ati abeera successful kuba aba akusinzeeko. Wano nawo otambula mu kkubo n'ebintu byonna ebikkuba n'okugwa is part of success. Okusituka is part of success. Paka lw'otuuka ku ebyo ebiruubirwa ate ng'osobola obbituukako. So ze naalikubiriza nti ebintu bye tuba twogedde abantu babyefumiitirizengako oli alabe kino bwe nkikozesa kinnyongerako babiteekeko ne mu nkola. Babiteeke mu nkola. Let them be people who can act as opposed to people who just listen to stuff and then ne babirekaawo. Bakole bakiteeke mu bukozi. Tweyanzege oyo mwami Herbert Mona era nga omwami oyo is a business consultant. Tuyina omwami Chris Lule, buuza kuba tulaba olunaku lwaleero lwa Sunday. Sebo neyanziza nnyo mwami IBRAH ne group yo yonna gy'otambudde nayo okubanga musazeewo okuddamu era okutukyaza twongere okuyamba ku bantu baffe. Ffe okuva mu Logical Motivators Uganda Limited n'omwami ono ne couple financial consult byetusinga okwenyumirizaamu era okukola kwe kuyambako omuntu waffe afuna akasente mu mbeera yonna okulaba nga akasente ko kano kateekateeka bulungi nnyo ne kavaamu ekyomugaso. Tetufaayo sente mmeka z'ofuna era bw'ogenda ku mutimbagano gwaffe www.logicalmotivators.com oba osobola okulaba ebitukwatako ne foomu eyo eriko gijjuze teekamu ebikukwatako gitusindikire. Mu kaseera mpawo kaaga ojja kuba osobola okufuna okuddibwamuuko. Mu couple financial consult eyo nayo tuteekateekerayo abantu baffe bano abalina businesses ez'enjawulo nga tubayigiriza the basics in finance. Sobola otya okumanaginga business yo, sente olina ziplanningira otya, pozi n'okola traditional market research services nti companies ennene bwe ziba zizze tusobola okuzikolera research ne tujuwa ne strategies esobola etya okwekuumira ku mulembe oba okukeeping afloat. Tweyanzege olunaku lwaleero tutunula the do's and don'ts of business era ngenda kutandika ne mwami Herbert. Tutandikiraawo njagala tutandike n'ekintu kye bayita kika kye kya business omuntu ky'alina okukola.
era wa era ddi era lwaki. Yes sebo. Mpozi kye tuyinza okugamba nti business tezibaako nti nja kukola kino kyokka nja kukola oba kiri naye nga bw'ogambye nti ebikolebwa n'ebitakolebwa tuba tutunuulira embeera mw'ogenda okukolera. Kati nze ngenda kusooka nsiiga ekifaananyi. Bw'ojja mu Kampala oba n'ogenda mu Uganda gendera businesses naddala abavubuka nze bentunuulira ennyo. Tunuulira business abasinga ze bakola abavubuka ne bazikola mu bungi. Ennaku zino wali otuuseeko mu masaŋŋanzira g'enguudo ennene Clock Tower, Jinja Road n'amasaŋŋanzira amalala. Otunuulira boda nga bwe bukya ku makya ne bagaba boda tezigenda kuddamu kukola tuba n'ekizibu. Abantu abo bonna balagawa. Genda ku bantu abatunda chapati ze tuyita Rolex oba abatunda ebyokulya ogenda okulanga nkuyanja. Genda ku baana baffe abatookera embuzi n'ennyama bangi. Sigamba nti kyebakola kibi kyebakola kirungi ate omuntu nga mukozi ng'osituka n'ogenda n'okola oyo omuntu wa bbeeyi nnyo w'amaanyi nnyo era nze gwe nnyinamu interest gwe nsooka okutunulira. Naye ekikulu kye njagala nkubuuze lwaki okola IBRAH kyakola? Olw'okuba bakugambye nti IBRAH afunye ssente nnyingi nze kye naali kulembeza mu bintu by'otalina kukola tokola kintu olw'okuba gundi akikola. Tokola kintu ky'otannaba kufunamu bumanyirivu. Kati awo ndagawa nze bwendebanga IBRAH oyo kyankoko nga nange njagala njokye nja kusooka wakiri nzije nkuwoleze ng'oba ku bifi by'enkoko ebyo oba nze nsaavinga abantu omanyi kye noonya magezi. Enkoko zino ozijjawa ozigula ssente mmeka? How do you break even? Ssente mmeka zenkakasa z'osimbula nazo buli lunaku n'enjiga bulungi owulidde nendyoka mmanya sengamba wakola kintu IBRAH kyabadde akola nkitandikirawa owulidde ng'olwo nsazeewo n'ebiseera ebisinga mu kutuulaawo nga kukolera nga ndi mukozi wo nyina chain links nnyingi nnyo ze nnyinza okulaba enjegere kwennyungira okugeza nze senga ngenze mu kifo nga kitunda mbuzi oba nkoko nga ndabawo abantu abalina amasigiri nga abantu nga 100 omanyi kintu ekimu ku bye nnyinza okusooka okulowooza ani awa abantu bano obutungulu ani abawa ennyaanya ani abawa muwogo gwe batundira ku nkoko zaabwe n'embuzi ekyo kimu ani abawa services z'ebintu ebirala bye beetaaga okiraba ani abafunira abakozi nga abakozi abo ba training bulungi tandika okutunula amaaso go gagende nga gasukka kuono kyakola kati ate bwe mba akola kintu gwe kyokola nze nyino kikola naye ate nga nkitaddemu ki ekintu ekira kitegeeza nyina okusooka n'enjigire ewuwo kati mu kuyiga wano kitegeeza nkola ate n'enkola na buvumu ate ng'onsiima awo ne nkugamba ekintu ekira ky'otalina kukola tokeeranga ku makya nti olw'okuba nkola wa IBRAH mukolerako emirimu gye naye nange kati nfunyemu ka kapito kange nange kangende wali ngula eboda oba kangende wali nange ntandike hardware nsiibudde ngenze kola what they call moonlighting. Moonlighting kwe kuba nti IBRAH nkuyigiddeko buli kimu onjigiriza buli kimu ntandika ka business kange wali ng'engeri gye tumanyi enkola ya Uganda nyiza n'obutakugamba kuba bwe nkugamba babbosi abamu bamanyi otugoba n'atakirabamu nti eyo nayo part of your success IBRAH okuba nti oyisizaamu abaana bana bonna ne batandika bizinesi zaabwe ayinza ogona omwana anziba Habert anziba n'agoba naye gwe tandika ka bizinesi ko wali nga bw'okyakolera mukama wo bulungi ka bizinesi kali osobola okukasapootinga mpaka lwe kaggumira bw'olanga bizinesi eri omusala gwe babadde bakuwa wano ekuwa n'omusaala ogusukkawo tokyalina kyokola wano genda so topapa kusimbula genda ekintu kyakye nalyogedde maybe nsooke nkomekaawo ngende ewa gundi ewa Chris kyekintu ky'okuba nti tulina okuba nga always weekakasa ekintu ky'ogenda okukola IBRAH abantu bangi wano bakoppa bukopya ebintu ne babikola naye omuntu nga takimanyi nti bizinesi gye ngenda okukola neetaaga ssente bwe ziti nyina gitandika bwe nti nyina okukozesa abakozi bano kantandikire wano nninnya amadaala waliwo munnange yabadde annyumiza emboozi nti ye waliwo omuntu eyamuyigizako bizinesi ya plastics n'atandika ozitunda ne kaseera mpawe kaaga bwe yalanga plastic zimukolera bambi n'ayagala logically ayongeremu asobole okutuuka ewala
n'agamba ekyo kyali kitegeeza nti kati nali sikyasobola kutambuza plastic ku mikono naye nga nyina kupangisa mmotoka nsobola ozivugirako naye agenda okubalansingamu ebitabo bye nga bw'abala amafuta agakozesa ne sente zasasula buli lunaku emmotoka nga tamalaako kyeyasalawo n'agamba nti mu kifo ky'okufuna emmotoka kanfune ka bizinesi akalala ke nsobola okukola nga ne plastic wange waali wano yagenda okulaba ate nga ka bizinesi kali kakola ne sente nnyingi in fact bizinesi eyo ya plastic n'agiwa omuntu omulala ate ye n'agisuula naye nga yolwo yali agenze mu bintu ebirala so n'alisabye nnyo abantu beeyigiriza ekintu kye bayita research okubuuliriza oyige otegeere nti zino ze sente ze neetaaga eno ye base capital gye neetaaga okukozesa era ngenda kutandikira wano ne kensembyayo then mpe Chris omukisa keekano abantu abasinga bizinesi bwe bazitandika batandikirawo kye naaliise okwejalabya Chris atera gamba nti oyo awunzika bizinesi agiridde kati bw'oba togenze kufuna kubanguli bw'oba nga tufunye bantu bakubuulira tebasobola nakuwa bizinesi growth curve yo nti nsetinze ntandise mu January nali agadde bizinesi yange emitwalo 10 by enkomerero y'omwaka nga ya mitwalo 3 kitegeeza ki nti olina okubala buli sente z'oyingiza buli mwaka naye omuntu akeera ku makya n'akola bizinesi ne muwa amagoba emitwalo 5 n'agirya naddala n'akozesa emitwalo gye 5 era abo obasanga nga bangi bizinesi batesobola kukula kitegeeza sooka owe bizinesi omukisa ekule nga sente tozijjamu kitegeeza mbyotakola bizinesi bw'oba wakagitandika buli sente zeereese zizzeemu ekule. Mwami Chris njagala tutunuulire atunnyonnyodde atusigidde ekifaananyi gwenze nkwetaaza kye bayita geographical location bwe mba wakutandika bizinesi kyeyina kubeera wa era wa sebo neyanziza okusooka nga sinaba ndowooza kudda mu kibuuzo ky'obutereevu nti bizinesi erina kubeera wa kubanga ebiseera ebisinga abantu baba batandika bizinesi omuntu afuba nnyo okulaba nga ekifo ekisinga okumwanguyira waaba alina okuteeka bizinesi tebafaayo kumanya kyentunda mu kifo mwenkiteeka kinaakola naye nga tonnaba kufuna kifo wooteeka bizinesi ekibuuzo ky'olina okusooka nakyo akabokisi ako kolina okusooka nako bw'oba temulimu tiiki nga mulimu cross ebya bizinesi osooka n'olindako obiyingira naddala eyo okusooka olina kwebuuza kizibu ki kyendi mu kugonjoola bw'oba omaze okufuna ekizibu ky'oli mu kugonjoola mu kitundu ki nti ngenda kubunisa solar energy ddala mu kibuga muno ogenda kutundamu solars era abazigula bagenda zikozesa ki nga tetukyalina load shedding nga amasannyalaze tugayina nga bw'ogalaba ng'oggyeko kugamba nti amasannyalaze ga bbeeyi sola ngireeta as an alternative kubanga amasannyalaze ga bbeeyi sola agenda kutambula bulungi nnyo mu bifo ewatali masannyalaze awatali kintu kyonna omuntu agikozese emulise ewaka nga mu byalo eri ewaffe eri Rakai sola akola bulungi bizinesi buli lwoba ng'ogitandika nga tolina kizibu ky'osolovinga to-identifyinze problem kugisolvinga ebya bizinesi sooka obive nga tetunaba na kujja ku kifo kintu ki ky'oli mu kugonjoola hyperloop yo gy'ozimba eya Elon Musk ejjawo kizibu ki nti ndi mu kukendeeza obudde omuntu bw'akozesa okuva e California ogende New York oba okugenda Washington wakati awo njagala akozesa eddakiika 5 ngonjoola kizibu kya muntu kumala biseera mu train njagala tukozesa hyperloop ng'eyo kyawo bwokya dakiika 15 nvudde New York ndi Florida ontegedde bw'omala okuzuula kizibu ki ky'osolvinga then you can identify njiteeka mu kifo ki njagala kukozesa solar energy alagawa mu kibuga oba mu kyalo tuli ku location sibonga thank you so bw'omala okuzuula ekyo nti kakati ekizibu kye njagala okugonjoola kiri wano situla amaanyi go gonna na buli kimu kyonna ky'olina ogenda ogonjoola ekizibu ekyo oyambe abantu abo njagala tutunuulire waliwo ebiseera we tuteeka bizinesi ne zitazza magoba lwa bifo tuba tozitadde butereevu era ebiseera ebisinga nze waliwo bizinesi gye ntuukako nga olya babayita bakampeta ng'ali mu kkuba mu masa nga mpitawo buyisi ne ŋŋamba eyegenda ggwa era nkyogera ndi proud kye bayita prophet of doom nedda nga bali mu abeera kipredictize babeera bali mu kkuba mu masa nze mpitawo buyisi ne ŋŋamba oyo agenda ggwa kubanga watadde bizinesi ataddewo saluuni ya nviiri ez'abakyala n'ez'abasajja
tewali parking abantu tebayimirirawo ne mu location wennyini watadde business omuli machines ez'ebbeeyi mu surroundings abantu abamuliraanye temuli mwalina busobozi bumuwa mutwalo ataddewo ebyuma ne business yonna capital wa bukadde bina enviri agenda sala za 3 eyo oba oyagala oba toyagala tulina okuyimbira obuyimba buli obusembayo nga tumuzika omuntu waffe vumuvu ttaka mu ttaka gwe ssaawa yonna oba olina okukkirira bw'oba okola bizinensi yo oba oteekwa okusooka era abantu baffe naddala bano abatulaba njagala kubategeeza by the way kibi nnyo okutandika bizinensi n'ogikola nga tosoose kunoonyereza bizinensi eno gy'otandika mu kifo kino performance yayo naddala ezibaddewo ziri mu kukola zitya ngenda kubaako ebyokulabirako byenkuwa nga 2 oba 3 okusooka waliwo omuntu aleeta bizinensi mu kitundu eya saaluuni era gyenzize nga mu kifo mwagitadde mulimu saaluuni 12 abantu abali mu kifo ekyo bali abantu 2 saaluuni 12 buli muntu bwagabanako baba agabanyeeko kiba kitegeeza mu wiiki ekifo ekyo tekirina balambuzi nti bano bajjamu mu kiseera waliwo abagenda okuyingira ku weekend kiringa kirilandiro okuti nti abali mu baana b'amasomero nti batajetinze naye ate era naye nayongerawo era nze mu lulimi luli ezo nziyita mitu business mitu oli agikoze nange ngenda gikola oli agirinamu ssente ate munange olumu tetumanya olaba Habert avuga ayina motokono anyumirwa nnyo European cars ayina motoka zatera okwagala okuvuga kati golokuba olaba aguze Volvo nawe ng'otwala ng'osawula embaliga Volvo tomanyi Volvo eno bintu ki byetaaza kubanga agimaintaininze emyaka 10 gyagivugidde kati gwe nawe nodduka kyova olaba ku mulundi guli bwe wali ombuuza nagga nti kiba kirungi nnyo ebiseera ebisinga n'otambula ng'enfunayo n'otuula ng'enfunayo n'oyogera ng'enfunayo nti tumanyi okwessa mu bintu bye tutajja kusobola bwe nzirayo ku kya bizinensi kye tubaddeko bw'oba tonnateeka bizinensi mu kifo kyonna sooka okole okunoonyereza bizinensi gy'oleeta endala ezibaddemu buzibu ki bwe zisanze bizinensi ezibadde wano bwe mba ndi mukola saaluuni obuzibu bwe zisanze amasannyalaze gavaako bizinensi ezibadde muno zibadde zisala enviiri nga za bbeeyi ensonga lwaki tebafuna bantu bizinensi ezibadde muno zibadde tezirina parking nze njirina kati gwe bw'oba ojja making sure nti bali ebibalemye okukola byosookerako n'obiimprovinga n'omanya nti kati baliwo babadde tebalina amasannyalaze gali constant nze nyina generator oba badde basala enviiri za bbeeyi nze yange ebbeeyi egenda kubeera wansi ontegedde oba tebalina parking ewange emmotoka 10 zijyawo nga tonavaawo wennyini kanzigirewo ddala ekibuuzo kino otugambye nti their me to business nti oli atuuka mu location nga bonna abaliwo balina salooni bonna bakozeewo boutique bonna bakozeewo emidaala gya chapati. Here comes a scenario. Mu Uganda waliwo ekifo kiri kimu ekimanyikiddwa okubaako ne bank sempitirivu, that is Ntebe Road. Mu junction ya bitaala bya Steers. Waliwo banks, actually we wasinga okuba ne bank sempitirivu mu ggwanga Uganda. How do they operate? Nti bizimbe ku bizimbe bye byawukana n'osanga weno sijja kumenya banks of course muzimanya abantu waliweno zonna banking institutions za Uganda ziri mu the same vicinity. How come atenga zonna zikola kati enjawulo eri ate mu banking sector John tutte eyo nayo yalibadde program ndala ne kanyambe ku kuwe mwedakika emu awo nyine kukyembuza banking sector businesses eziri regulated by a single body ebiseera ebisinga tezitera kufaayo nnyo ne bwe zibeera mu kifo kimu oba ekibuuzo nkizzemu direct business ziri regulated by a single body tezitera kufaayo nnyo ne bwe ziba mu kifo kimu nange kyenyinza okwongera kakati banking sector eno oba amabanka gaffe gano goyogeddeko geeriraanye nago ne banks zino nazo zirina ensobi zaazo ze zikola nga zo banka era nga bwe weesanga banka emu ng'erina kyekoze obulala kusinziira ku ginnaayo munange ebintu ebitujja mu banka emu okugenda mu ndala olowooza biba binene kubanga ogenda kwesanga nga interest rates mu kwewola looni ze zimu ojja kwesanga nga charges ze zimu ze bajjako monthly charges nga ze zimu withdraw charges nga ze zimu naye ebintu ebitujja mu banka emu n'ova mu IBRAH mu banka emu n'odda mu ndala biringa ebintu 3 oba 4 naye ngenda kuwaako nga 2 okusooka wali ogenzeko mu banka n'osanga nga peeni yayo eri ku luwuzi
tekikwewuunyisa andi bazibba nnyo portfolio ya banka oyinza okwesanga nga banka abantu bazitwala nnyo bazitwala tebazibba kubala bakikapeeni nze ngenda kuwa ekyokulabirako nti bw'ogenda mu banka n'osanga peeni ng'eri ku luwuzi peeni eno ebeera bingi nnyo byeyogera ku banka eyo yensonga lwaki mulundi guli bwe wambuuza ekibuuzo nagamba nti omulimu gwa banka omukulu so si kuyamba gw'oveeyo obeere bulungi omulimu gwabwe omukulu gwa kukola ssente basanyuse ba shareholders abalina ssente yensonga lwaki peeni yaabwe eri kawuzi nti ne peeni ey'ebibiri ne peeni ey'ebitaano baluma nnyo tebaagala kufiirwa bitaano bino bwe babigoberera ennyo bifiiririza ba shareholders nti omuntu bw'anaateekamu requisition abali mu procurement baga twetagayo box za peeni 5 agenda kubuuza twakabawa box 2 zaalazeewa ne bagamba kati peeni abantu bano babazitwala muziseeko oluwuzi kale ntunuulira abasajja bano kyovola nze ntya nnyo omuntu asomye ntya nnyo omuntu asomye naye nga byasomye tasobola bissa mu nkola munnange peeni eyo kimanyi nti esobola okufuuka marketing tool banka zino nziwa kati amagezi gabwerere saagala bansasule bwe bali babanoonyezaako njabbawo agasingawo katimba wa trick peeni eno gy'osiba kawuzi gwandaba owa banka gikubeko ekifaananyi kyo efuuke brand giteekaawo tofaayo oba oli agiwandiisiza n'agitwala let it be a marketing strategy at least erinnya lyo limanyike nti bwe naaba ngitutte n'enjiwa omwana ng'ewaka ali ewange ow'emyaka 12 13 agenda kukula ng'amanyi nti eno ye banka ya dadi era peeni ziri all over the place ewaka ye banka ya dadi ne bw'aba ng'omuntu ono buli lwajja mu banka mumalirako kati banka omulimu gwayo omukulu erina kunoonya muntu ayinza ogiweera peeni zino ku bbeeyi eya wansi bwe ziba nga peeni zino za siringi 2 nina kunoonya mpeera ku siringi 100 ne mmanya nti buli muntu ayingira mu banka bwe mba nga nfiiriddwa peeni eno nina kufiirwa siringi kitya 100 eyo neebeera marketing strategy njagala tuddeyo eri kubanga eno kati bano ndi mu bakubira bulango mbawa amagezi gaabwerera ate nga balina okunsasula ebintu bino mbibakolera okitegedde naye nga akantu ake esobola okufuuka marketing instrument oba marketing tool n'oba ng'osobola okutundirako ebintu byo kibuuzo ky'obadde ombuuzizza abantu bano okubeera in a centralized place n'oba ng'obasanga mu kifo kimu oluusi kibayambako nti ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga IBRAH bw'oba ompadde ssente ng'onsasudde n'ompa cheeke nga ya banka ndala nsala busazi nenva mu banka eno n'engiteeka wali kwegamba nyanguyirwa so nga abantu bano ne nkubadde bali mu kifo kimu tekibafiiriza mu nkola yaabwe so nga ate singa oddira bizinensi endala n'ogireeta n'ogisuula wakati wa banka wakati awo kyangu nnyo okufiirirwawo abantu ne batagulaawo mbeeko ekyokulabirako kyenkuwa oyinza ogenda mu akeedi eyo wansi n'osanga ng'okuva ku mwaliro ogusooka paka ku gusemba waggulu bonna abaliko bangatto naye ate n'ojja n'osanga nga wakati awo waliwo omusajja ataddewo adiweya Albert tandikirawo wennyini banka Chris avumirira ekyokubeera business nga ziri wamu what is your take over that no sikivumirira I think tulina okutuna kye tuyita dynamics n'otuna n'ogamba kino kinkolera tekinkolera ffe mu ndowooza yaffe bw'oba okoze ekintu kibeere intentional ng'okubuulirizaako kukuwa validation nti ekyo kikole oba tokikola bw'ogenda mu business ezimu kati nga banking sector abantu ab'ekisooka bakwatagana nnyo bakasitoma baabwe they cross bank bw'osanga abantu nga bali mu businesses ez'enjawulo ojja kwesaba balina accounts in different banks kati abantu bano okubeera okumpi ku proximity kibayamba naye ate banks zirina n'ekintu ekya kyezipushinga banka zirina okulabwa kati banka zigenze zisaasana nti ozisanga eyo ebbali naye banka eyagala nnyo okuba n'ekitebe kyayo ekikulu nga kirabibwa ate banka kye nazirabako bw'otuuka kye tuyita in fact batera ziyita na kind of banking town zironda mu kibuga zonna ne zeeteeka wamu kuba bw'olaba emu n'endala ojja giraba teyagala ogyerabire era ojja kwesanga oli waakiri afunyewo akawaatwa weyeenyiga ng'ataddewo brand ye mu mulabe newankubadde ate ekitebe ky'ekikulu alina gy'akitadde n'ensonga esembayo ku kintu ekyo ekyokuba nti banka ziri wamu ekyawukanira n'omusisi wange owa capati oba atunda lumonde omwesibyeko nnyo kubanga gye nkomawo always omuntu wange ono aliwa
kale katugende ku arcade ono ayogedde kuwa emisumali nze bwe ntuna arcade z'omu Kampala neebuuza ekibuuzo abantu bano bakola batya ssente otunula manekini buno obuntu bwe bambaza engoye okuva wansi mpaka ku mwaliro gw'omukaga naye nga zonna engoye zifaanagana ate n'oyingira munda n'osensera nga zonna zifaanagana n'ogamba omuntu ono alina advantage ki kati balina maybe marketing tools abwe tuba tuyingidde mu details oba obiraba n'omanya nti ono akolera wano akolerawo for the sake naye ate ebintu byabisupplyinga walala banka ezo z'olaba zina different products oluusi zidevelopinga nekye tuyita customer base abantu bange benkolera baliwa kati ojja kusanga banka ng'eri awo naye nga ate erina clientele yayo eri predefined n'ekirala nti buli banka ebeera n'advantages ne disadvantage balina okulwana akatale kaabwe okamaintaininga kati nja kuwako ekyokulabirako kimu banka we twaberera abatonze we nalaba nga bojjuza akakonge kagenda emmanju ne katambula ne kamala eddakiika nga 2 ne kabeerako emikono egyo gyonna nga giyingiddeko products zidetermininga at the end of the day sometimes byokola ne business gundiyo besiyo ne bakastoma oyinza ogenda mu kifo ng'abantu abalamu ebali naye nga gwe babiitinga lwa certain products zo delivering. Tuli ku the business mind era nga tutebwamu ssente oba abavujjirizi baffe abakulu ye couple of financial consulting nga kwotadde ne logical motivators be bateeka ssente mu program yaffe ya the business mind. Tuli mu kutunuulira by'olina okukola ne by'otalina kukola mu business oba ng'otandika business. Tutunuulire factors nnyingi nnyo era nga akadde kano njagala tutunuulire factor y'obudde oba time oba obudde bumataringa ki era ddi kyolina okugoberera ki kyotalina kukola in time bwe kituuka ku factor y'obudde okutandika business oba okuddukanya business. Okay. Obudde ndowooza bw'oba obulambuludde it's a very important factor ng'okola business kubanga kidetermininga ebintu bingi. Soka weebuuze ngenda kubeera mu business ki ndi mu service industry ndi mu products zange zitambula ddi dure zitatambula zezo business ezimu z'osanga nga zina on ne off season okitegeera kati for example ojja kwesanga nga oluusi omwaka bwe guba guggwako business eziri mu seminti aba hardware abaki batendinga okukola ennyo why because abantu abasinga baba bakunganyiza sente zaabwe ngolo bali mu kuzimba bayingide bazze mu zi holiday batuna projects zaabwe naki kati abantu abo baba batunda nnyo okiraba January bwa hitinga business zitendinga going down lwaki because abantu bonna bakyusa focus zaabwe abaana baddayo ku masomero bino bigenda kubeerawo kacyovola nti mulimu ne business ezimu vis-a-vis time ne placement nga zikuyamba for example abantu abamu ajja kugamba nti kyangu nnyo okupredetermininga success ya business by looking at the need ne demand for example buli lunaku tuyina okulya kitegeeza omuntu wa restaurant operations ze ziri almost 24/7 ziraninga bwe zitezina lweziyimirira then ogenda mu consumer products sukaali sabuni tunaaba tukola ki nojja kwesanga omuntu atudde mu kibanda atunda embaawo ziina ebizitambuza nga tezitambulira ku time yemu kati oyo naye asalawo lwa picking na stocking ebintu bingi as opposed to lwagamba nti ebintu kambikendeezeemu genda ku bantu abatunda spare parts abantu abatunda spare parts nabo balina okwawulamu n'agamba nti kati nze mu car industry mu ziservice nga biki ebitambula naye sanga omuntu asuubula emipiira ate particular mipiira n'amanya nti nze ndeeta mipiira gy'akamunye zisiiba ku luguudo buli lunaku oba ndeeta mipiira gya saloon cars kuba abantu abasinga ababuyonjeze basinga okukozesa n'obeera buli kimu kiri informed by advantages z'oyina n'ebintu by'ogenda okola so obudde buno buli very important kuba oyina obubala n'ekirala business yo tosobola gikola nga osibye akakookolo business yo bw'oba ogitandika eyina timeline business yo bw'oba ogitambuza eyina timeline negyeraga waliyo timeline kyova olaba Kristo ne yategeera ennyo ebintu bya stocks nze siina nnyo bukugu mu byo naye Kristo ajja kugamba nti stocks bw'oba ozigenderera ng'era ogezaako okulaba market bw'eperforminga ziyina ebiseera mwe ziyinza okukkira ziyina ebiseera mwe zambukira so predictability eyo abantu abadealinga mu stocks okuzitunda n'okuzigula babala
bane babala bo bamanya n'okumanya nti myezi ebiri ejijja mu wiiki ejja enkya nino zejjako mu Amerika engeri gye batambuzaamu gundi zaabwe kyovala mu Amerika leero omusajja abeera biliyonea ne bukyenkyanga mwavu talina yadde ekikumi n'oga sente ze yazikoze eki yafuuye mu bbanga yaziwokezaako omuliro ne bagamba nti akatale kagudde kuba bo sente zaabwe ziri muki mu stock so ekintu ky'obudde kino kikulu nnyo pozi n'ensonga endala gye mbadde njagala okuyisaawo nga siri ku kyabudde njagala ensonga eno etutuule etubukale mu mitima because IBRAH nkukakasa ekimu ku bizibu bye tulina wano naddala wano mu Uganda twogera ku bizinensi wano ng'ate tulaba it's one of the viable routes eziyinza okuyamba abavubuka okweddaabulula n'okkulaakulana n'ogaggawala n'okukola buli kimu kye baagala naye entegeka yaffe n'okuwangulwa kwaffe n'okusomesa kwaffe tekutadde nnyo ssira ku kintu ekyo entrepreneurship ne business ate nga we wali opportunities ennyingi kati nga mu ekyo nze naalyagadde okukakasa ekintu kino nti IBRAH si buli muntu akola business nti yasoma business oyinza okubeera shocked kati n'ogenda mu butale n'otandika okubuuliriza ogenda kusanga abaana abasoma medicine osanga abantu abasoma law osanga abantu abasoma ebintu ebirala byonna naye ng'essaawa eno bali mu business okitegeera kyengezaako okugamba kyeki ekintu ekyo kirina oluusi kyekitugamba naye nga tuba tetukiwulira nze mu kintu kye naalikubiriza omuntu obutakola nsobi kkola tokolanga business nga toli motivated gikolera nga togyagala obanga omuntu gwe bakeera ku makya ne bagamba nti Chris wa graduate nze nti yetukuwadde omulimu tuulaawo naye nga Chris bwombuuza Chris okola mulimu ki ngenda kuyiga okitegeera bw'okola business gy'otayagala you cannot innovate and if you cannot innovate in business togenda kuvaayo owulidde so olina okuba n'ekintu ng'okyagala ng'okiyinamu ebbugumu business is like nga bw'ogamba nti ngenze kulaba mupiira nnyumirwa kuga obeera oyiiya buli ssaawa obwongo bwonna obuteekamu ne weemaliramu n'obuuliriza n'onoonyereza n'oresearchinga n'ointeractinga n'okola networking byonna naye ng'okwagala kuva mu ki mugwe sigamba nti Chris ali ku chapati naye kanjiga chapati okola bikole tosobola kuyiga tweyanze Chris njagala tutunulire kye bayita culture si culture bino nti ndi tribe eno bwetu but culture nti tuli baddugavu tuli bazungu bano ba Filipino bano ba Japan bano ba Korea tuli banna Uganda. Thank you so much tunula culture eyo emataringa nga nakola business okusooka neyanziza nnyo IBRAH fe ku logical motivators bw'obanga twettanidde ng'ogenze ku mutimbagano tulina ebintu bye tu emphasizinga ebibuzo byo birungi nnyo era mbyagala bibeera spot on naye nga sinnabagenda ku culture engeri gye tuli mu kuzimba omuntu waffe ono ategere business kyeki ebintu by'alina okukola ne by'atalina kukola mulimu ebintu nze bye nazze neetegese ng'abantu bange bano nnyina obbibawa ebiseera ebisinga ensobi gye nsinga okulaba abantu baffe gye bakola mu business ya kutuuma businesses zaabwe mannya gali vague tubale tulaga amanya agali vague okugeza gwali mu business ey'emmotoka ekikikutuumya bakikomera planters kyeki bw'obanga oli mu business ddala kituufu ng'ebintu by'okola buli lunaku olukya ku makya oyagala birowoozaako erinnya lya business liba liteekwa oteekwa okubanga bw'olyogerako omuntu amanye ekintu ky'okola ngenda kuwa ekyokulabirako ebyokulabirako bigenda kubeera bingi nnyo naye kye njagala okusooka okukuwa kye kino omuntu bw'abanga ali mu business ya byakulya nayogera ku cafe javas oyinza n'obutafaayo nnyo kumanya nannyini javas yaani naye yo business olw'erinnya lyayo ekusikiriza ogenda oli ebintu byayo kubanga ekigambo cafe kitegeeza restaurant where you can have light foods ekigambo javas kitegeeza beans zino eza coffee ze basqueezinga it is just an infusion of a mixture of both ingredients kati oli bwakigatta kyangu nnyo okumanya restaurant etunda light foods then ngenda kunywawo n'ekyokunywa ekya coffee n'olw'ensonga eyo omuntu nga tonaba kutandika business sooka otuule wansi bwe kiba kyetaagisa noonya neekuba kugu bakuwa erinnya ettuufu erijja mu byokola lema kuzuukuka nga tomanyi na gy'olaga semuddo holdings naye ng'oli makanika eyo noonyayo ki holdings it means you're bringing it together
companies zonga mukaaga you're holding them together nebwe erinnya lyosazeewo tandika nalyo Semuddo Holdings era gwe otaddaawo ozuukuka tomanyi nakyo ogenda kukola yensonga lwaki kati olaba nti n'omukulu ono bwe twanoonya ne tugamba abantu baffe bano baagala kubeera motivated okutandika business n'okukola ebintu byabwe tukole company ki Logical Motivators Uganda Limited tewaliwo vagueness nti nzuukuka ku makya nga nkimanyi nti abantu bange balina okubeera motivated nga bakola ebintu byabwe eryo erinnya ne bonaabo ŋŋambye otya kubanga buli ataddeko data waddembe okukomentinga wano wansi era byoyogera sinene ajja kukomentinga nekyenkugamba kyekino bw'oba onoonya erinnya ng'ogenda kukola business noonya erinnya erigwa mu bintu by'ogenda okukola ki okukola Kamukamu Plaza oba Kamukamu gwe Muganda kyova abasajja ab'e Masaka eyo mbaagala nnyo olutuuka ne Kampala business gye batandika naye erinnya erisooka waggulu Bannamasaka Traders kati gw'omanyirawo nti ono avaawa Masaka atunda kibuwunga abasajja b'e Masaka bakozi atunda kispare wa motoka basajja b'e Masaka bakozi ebintu byajja kwegamba mu buli linnya lyonna lyonoonya olina okunoonya erinnya nga lyanguyira omuntu ajjawo saagala omuntu abenga alagirira IBRAH agende wabati omugulako ebintu naye ng'alina kumala kunoonya linnya lyo mu ssimu koze ewaani Ekataliputasi Joint Factory Pavers and Accessories ebyo byonna byaki mugambe jangwe wa IBRAH koona nti omuntu bw'abazze mu kifo kyajjawo ng'akimanyi nti ajjawo kwegamba noonya erinnya eryanguyira omuntu agenda okukugulako bino si byebintu ebigenda okuditamininga success yo mu business neze basics ezisookerwako ng'ogenda kukola business yensonga lwaki omwami bwe yali atonda Amazon waliwo amannya mangi nnyo yali badde atugambye kubanga Amazon yatandika etunda bitabo yali badde atandisa encyclopedia bookstore naye yakateekawo Amazon ekigambo Coca-Cola tekikunyumira kwogera mpayo Coke ontegeera ogunya buli gubeera oguwanvu omuntu atya n'okwasociatinga nagwo Nokia kangu nnyo iPhone Samsung kanya kangu nnyo kakwanguyira okwogera naye omuntu bw'anaakugamba simanyi Pasononia simanyi Integrastesia ogenda birowoozaako n'okubigula owulira in fact abantu abamu ennaku zino kye bakola osanga abantu ng'akoze hoteeri oba edduuka n'amanyi nyina abaana bange 6 buli mwana n'amuggyako ennyukuta 2 n'azigatta n'akolamu erinnya n'alwana nalyo n'alikakaatika naye n'aliteekawo ogenda oddisoma obunogoba kino kitegeeza ki naye ogenda kuza bagamba nti ago mannya g'abaana be Muzeeyi Ntake bwe yali atandika Ntake Mwami Lule bwe yali atandika Ntake yanoonya erinnya kozi olugero olwo olugwayo lutya oyinza okuba tolumanyi naye erinnya Ntake lugero yali badda ekigambo ekyo kyonna akimazeeyo naye yakisalako Ntake Bakery kantu okalaba kangu nnyo nti mpaayo omugaati gwa Ntake kyanguwa nnyo omuntu okusaba omugaati n'oba ng'osaba mpaayo simanyi oba ogamba tya byolya tebirumira mugaati biki ebyo by'otuguza wadde birungi nnyo wadde bisoundinga bulungi nnyo I mean wadde omugaati gwo mulungi nnyo gwina ingredient naye erinnya lyo lino liteekwa okuba nga lyapiiringira abantu abagenda okukugulako ng'omuntu ne bw'aba associatinga nalyo limuwa prestige awulira nga is proud okulyogera nga ne bw'aba alyogera mu banne tatya kkubira mu mbogo oba kkolera mu nsobi tagamba oba naalyogera bubi ne bansekerera noonya erinnya eri tofaayo nnyo toli muzungu oluzungu tewatondebwa nalwo noonya erinnya eryanguyira abantu so ekyo nayagadde nkyogereko olw'ensonga bw'oyita mu kibuga bwe mba nvuga nga nva eri mu kibuga nzija bwe ogenda n'osoma amannya ga bizinesi naye okuva ku Entebbe okutuuka ewange wensula ngenda okutunulira amannya gonna nga vagueness mwereere lastly nga tuwunzika nja kudira ku kya culture because tewakizemu kansooka nziruke wa Mwami Habati mudakiika emu tunyonyola about target audience mu business nga ngitandika obanga weeri kituufu ngenda kuwa just akalowoozo katono kuba Chris ajja kyogerako ekya culture I think culture twetaaga tumanye wa we tuli ffe tuli bantu ki naye mu kukwetunulira tutunuuliremu ebirungi bye tulina ebibi tubyejjemu nina omwami gwe nakolerangako naye yanjigiriza ebintu bingi naye culture emu gye yanjigiriza ya budde naye mu kukiŋŋamba yaŋŋamba nti neewuunya Habati nti mu Uganda muno yensi mw'osanga ng'abantu
enkuba bw'etonnya bw'omukubira simu omugagu ntwadde supposed okusinkana saa 2 nga ziri mu 3 akubuuza kimu nti enkuba togiraba eyo teyatonye oba eyo teyatonye nagaa nti kwega bagifuula nga excuse nagaa naye nze bwe nali nzija wano mu Uganda nasoma ku butabo bwammwe nendaba nti nze in a tropical area tropical kitegeeza ki enkuba etonnya omusana negwaka nagaa naye wano mu Uganda kizibu okusanga abantu ng'atambula ne manvuuli ye mu nsawo ng'alina ne ka raincoat so nga buntu buli light nnyo osobola obuteeka ne mu kasawo akatono. That is okupointinga ku kintu kyebadega tuyinamu emize nti wano bayinza okugaa culture y'abaddugavu ffe ebintu byaffe tubikola bwe tutyo ng'abaddugavu culture yange yakuba nti bwenkola TV yange oba bwenkola radio abaana bonna nnyina baleeta abayindi bakola ekintu ekyo abayindi bateeka abaana mu business nebo bakulembeza what they call a family business concept naye amateeka ga business tebagamenya gasigala geegamu era omuyindi kabeere ye akula n'omwana we nga bw'atuuka okusena kiro ya sukaali mu dduuka alaga omwana nti nina okugyayo akasente kange business ke yansasudde nengula sukaali yeeyawula abasinga wano tusena tumusenyesa ebijiiko ebitono ne tumusenyesa n'ebijjaalo n'ebintuntu ebiralalala tetwawula nze ne business. In fact tuleeta famire zaffe zonna ne tuzituuza mu business ejjo namize bagamba nti munnaye ffe mwana wa ssenga mwana wa jjajjamu omulimu mwana wa gundi abantu abagezi akwata business ye n'amanya bye yeetaaga n'agirespectinga n'ateekamu ba professionals nadde ebbali ojjukira kye nagamba ku b'eŋŋanda gye bayita culture. So tulina okubeera n'ebintu bye tugenda nga tweyigiza business yeetaaga ki in terms of culture. Mulimu ebintu by'olina okuteekinga bannayuganda oluusi twetiirira nnyo. Business also needs for you to take risks but calculated risks. For example toyinza genda n'otunda ttaka lyammwe lyonna n'ogaa kangende nsubule bodaboda anankole. That's a big wrong risk. Tusigira kifaananyi ku target audience. So target audience is ekyendowoozaako bw'oba okola business yo lowooza nnyo ku muntu agenda okubenefitinga mu business eyo. Ate bw'oba omulowoozaako mulowoozeeko sooke obwongo bwonna obuteeke ku oyo. For example nze kyangu nnyo okujja abantu abalamu mwenna nga mukola ebintu wano ngono bwe yagambye nti zisaluuni nga zimeze mu Kampala omwo wakalaba mu saluuni meka ezifa ku baana bokka nga zisala baana exclusively tewali tekitegeeza nti fubutu kakati ogenda ogikole nti nawuliriza habati kangende nkole ya gikole ng'olina by'obala nedda oli bw'aba ayagala ogikola kamuwa amagezi gikole ng'olina by'obala tandikira wano tandika omanye amagezi ffe wano abaana tebalina ssente kugenda mu saluuni omwana omuzadde yamusalirawo kati kinyamba kola saluuni nga y'abaana bokka exclusively oba nkole saluuni yange naye nga ntaddemu department specifically ng'eyatendinga ku baana kuba maama ebiseera ebisinga bw'anajja mu saluuni kijja mwanguyira okumanya nti abaana bali nsobola obatwala nabo ne babakolako ate tebantawaanya. 2 manya target audience yo ebintu byetaga even beyond one service. Kirungi abakyala bebasinga okwagala nnyo ebintu bya service. Tokola because saloon ngefokasinga ku mutwe. Tunuulira enjala ze, tunuulira manicure, tunuulira biki omukyala ajjaawo ng'asobola okumalawo essaawa 6 as long as nga bw'abala essaawa ze ez'omukaaga zirina value which gwakola business oli supposed to provide that value. Otherwise tajja kulwawo. So nze nalowooza tulowooze nnyo ku target audience ng'olowooza muntu ono ebintu byetaaga ate n'ebintu ebiyinza okwetooloola business yo nga nabyo bimuyamba. Kiba kigaziya business gundi yo target audience nti oyinza okutandika n'abantu batono nga bali defined naye ate nga bakola ki nga be bakolera oba kati kino kiringa nga gundi omuntu kyayinza okugamba. Chris atera nnyo okwogera ku ssimu zino. Omusajja ono wa Nokia bw'aba akola simu ze iPhone sorry mukama wange ensaasira ndowooza okitegedde ajenyumirizaamu omusajja akola iPhone eno akimanyi bulungi nti yali agadde buli muntu akwata iPhone naye yo si ye concept ye akimanyi nti iPhone yange ya mulembe ate ina quality ayina target audience kati ye akimanya omanya nti mu America buli muntu abasinga bajja kukwata iPhone America eyina abantu miliyoni meka tesuka mbisa
ziri 18 kati 18 around 180 around 180 kati omusajja oyo yabalamu n'agamba senga ntwalako only 25% market share mu America abo bantu bameka n'abala ebibalo bye okitegeera so obungi bw'abantu oluusi buyinza okudetermining so okuchoosing audience yo abantu abamu bakola business zaabwe nga zitagetinga corporate people abala n'agamba yenjawulo yalina wano abasajja basooka okuleetawo gundi y'amasimu babayitanga Celtel company yasooka nga yabagagga bokka nga n'essimu ogigula kizibu airtime simenga olina n'okusasula sente z'osasula mu mwezi ate nga byonna obisasula mu dola MTN ayingirawo agamba eno marketing gikolere ki MTN yayingirawo ne objective egi tinze ngenda kukola business model yange nga buli muntu njagala akwate essimu bw'ogamba omuntu otegeeza nagana asindika ekigaali njagala akwate essimu MTN yajja ne sweepinga market abantu abasinga bagenze ba recovering kati omulala yayingirawo company bagiyitanga batya kati yafuuka free sale bweyajja market orange bweyajja no manye kintu kya focusingako internet bana abamasimu abaki kukuba byonna yabita neganze kanyingirewo ne data ne kuba data to the point nti companies nendazo nazibadde zirina okuremodelinga olw'ensonga nti abantu bastudinga target audience nekyeyetaaga owulidde tubadde tuli awo kati omuntu asinga okukola ssente mu services ezo it's mobile money n'ataimu oluusi tutuusa omuvaako kuba bw'otuna transaction cost not transaction cost bw'otunuulira essente mobile money zaakola buli sekendi mu Uganda sizimanyi naye nkakasa nti nnyingi IBRAH twakatuulira wano bantu bameka abakozeseza mobile money service bayitirivu so that's the difference so bw'oba otunuulira target audience yo oba osiika chapati oba oli mu spare parts oba oyagala bana abagundi oba oli mu hotel industry oyina okudefininga target yo ng'olaba ekuyamba ekuyisawo target audience is not a question of numbers you can have fewer people nga they can afford higher prices kyoyagala okugamba nti target audience yo eyina okuba ng'etunuulidde ekizibu kiri ky'oli mu kusolovinga yeteeka okubeera target audience yo naye n'obanoonyezaamu na kino beyond the target audience nti osoulvinga kizibu bintu ki ebirala bye basobola okwetaaga bantu ki bensavinga tweyanze Glassly Chris mu ddakiika emu akatalekeka wangi tuwonzike yesebo akatalekeka okusooka mbadde njagala kukujuliriza ekyamwami Albert kyabadde ayogeddeko ekya target audience nti ebiseera ebisinga abo twabogerako ku lwokusatu luli nti bebabeera bakama baffe era olina okubateera ddala mu birowoozo nti ebiruubirirwa byabwe ebigendererwa byabwe gye nvudde waabwe we bali ne gye balaga erina okusigala nga nsonga nkulu nnyo okulaba nga bizinensi yo egenda mu maaso ekintu ekirala banna bizinensi kye batera ndowooza akali badde nga akatalekeka kye naali agadde baseeko nnyo essira bwe butascalinga so fast nti nga omuntu yakatandika bizinensi ebiseera ebisinga nti omuntu okugaziwa okupakuka mu kugaziwa omuntu n'ayagala agejje kwegamba kiringa bwonaga nti abakazi mwenda bombi bafune embuto mu wiiki emu wiiki ejja babe nga bazadde tekijja kusoboka n'olw'ensonga eyo oteekwa okuba nga oli mitinga okugaziwako kuno kuteekwa okuba nga kulina we kukoma ebiseera ebisinga abantu bafeeyirinza okusavisinga loans zaabwe ebintu byabwe babitutte lwa kuscalinga so fast nti omuntu agenda n'apakuka kubanga mu Africa tulina nnyo ekintu kya size size kyekikulu ebiseera ebisinga baganda baffe bayinza okuba bakifunye bulala naye size si nsonga nkulu nnyo okusooka size erina weeyambira naye erina mu business always focus to be the best not the biggest tunulira quality y'ebyokola ebintu byo byogenda okukola birina mutindo ki eri bakiranti bo bobibwe so si ndi munene kyenkana kuba tulina bana abantu betumanyi nga munene nnyo business zenene nnyo naye nga abantu tebazettanira akalala kensobola okusembyayo era mu bintu byoyina okukola mu business oba byoyina obutafokasingako nnyo ebiseera ebisinga buli lwotandika business making sure nti business evuga nnyo era nzito okusinga erinnya lyo okugeza ntudde wano ne mwami Mona ye Mona Habati nze Chris Lule ne logical motivators nga z'okutusinga oba eyina okuvuga okutusinga
mirundi emekaje boogera ku Coca-Cola n'ogamba nti ya Mwami John Pemberton abamu tebamumanyi namumanya nti yalina oba yenna nyini kampani yo mu Uganda katika bwembanjo boyogera ku ntake abantu tebamanyi nti Mwami Lule yenna nyiniyo ebisere bisinga erinnya lya business nti buli lwoba ng'okola business making sure nti business yo yono kyabadde ayogerako ekya culture buli lwobeera ne culture ennungi ng'eya Google bagamba we exist to do no harm babeerawo naye tebalina bulabe bwonna eri environment bwe bateeseteese era bwe basuubira kukola ebintu byabwe byonna bye bakola biri environmentally friendly era ekiruubirirwa kyabwe kya ku making sure nti bagwa mu mitima gy'abannaabwe nga tebalina bulabe bwe babakozeeko n'olw'ensonga eyo yawula nnyo brand yawula nnyo erinnya lyo olijje mu business oleme kozesa musaayi gwayo kuguteeka mawugwegwo gwe okusobola kulwaninga bulamu bwo akasemberayo ddala kwe kuba nti weemanyiize nnyo obutafokasinga mu kuba nti ebintu by'obawa bya babbeeyi ya wansi si buli muntu agenda katale okugula nti abeera anoonya bintu bya layisi eyo yensobi gye tusinga okukola oli naakola saaluuni enviiri nga za 13,000 naye nga spiriti amakati yagaye na saawa amazzi yensonga lwaki atukola ki tasavisinga mashini takola ki otuulawo mu kifo ky'okusala enviiri akeketa bukekesi n'alyoka akwisako mashini naye omutwe nga gukuluma naye nga ye fokasi ye ebbeeyi eri wansi muzeeyi wano tuli basatu ebyo si bye biruubirirwa byange nsalire 3 naye nga nvuddewo omutwe gwange tegufaananako nga negwa munnaffe oli gwe tumanyi ng'enviiri zonna olinga asaawako ensaawe tweyanziza nnyo tweyanzege the business mind olunaku lwaleero olwa Sunday tetugenda kubanga tusukkawo njala kwebaza betutambudde nabo mwenna thank you so much of course the usual team Idris Lukwago Daniel Mugwene Mwami Tone Senabuli amwe balenyo then nebaza nammwe ababeeranga mugoberera programs no mwe balenyo ddala naba subscribing thank you so much then nebaza neba sponsor baffe company ziri bbiri Logical Motivators nga kwotadde ne couple of financial consult mwe balenyo ddala then nebaza n'abambi bano abakola research n'okutufisiza obudde okunyumyamu ko naffe mungeri eriwo ebaka baliwo okukyusa munna Uganda ne Muganda waffe awangalya wabweru wa Uganda in one way or the other nga tuyita mu service ya mawulire IBRAH mukasage manya gange tetugenda kubanga tusukawo wano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mubere bulungi mweraba